nga tukyagenda maaso n'okutuusaako ebiva eyiganga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mu bitundu ebyebusoga ku kyalo kye bayita Namungalwe anjagala okutegeeza nti network z'ekyanzeemu live stream gye tubadde tukola ne tuba nga ate tufuddewo wabula mukana akadde njagala kubanga nkutuusaako ate amawulire agava direct ku kitebe ekya National Unity Platform ng'ate bwe tuteekateeka okutuusaako speech y'omukulembeze w'eggwanga ebyo byayogedde ng'ategeeza bannabusoga ate gy'agenza okuba nga abalambulako mpozi nga sinaba kubanga nkuwa amawulire gano kkiriza nsooke nkutegeeze waliwo abadde beebuuza president anoonye eki e Busoga wuliriza ensonga eri bw'eti. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lunaku lumu yaliko sides eyo n'abaako erimu ku masomero agali mu mbeera embi ge yasuubiza ebikozesebwa olunaku olwalero bye bimu ku ebyo byabadde agenza okuba nga ate atuukiriza ng'era omukulembeze bwe yandibadde akola wabula wabaddeyo ate ne office ezimu kuzaggulwako zatondebwawo mu bitundu ebya Busoga region ebadde teggulwangawo nga n'ogwo nagwo abadde alina okugukola kakati tubadde tukyali eyo ekibiina ekya National Unity Platform ne kitegeeza abamu ku basajja enwaŋŋuli abeegwanyiza ekifo ekya Kawempe North Member of Parliament agenda okuba nga asikira Segirinya Muhammad abeere nga agenda mu Parliament omwaka omulamba n'ekitundu ogusigaddeyo abeere nga amalako ekisanja ekyo. Abeegwanyiza entebe eno oba abeegwanyiza kaadi eno mu kifo kino bali 10 ku bwa MP newankubadde nga waliwo ne by-election endala eya Kazo Angola Kansala LC3 nabyo bagenda kubanga ate babiteekateeka ng'era bw'ogenda okuwulira. So njagala kusooka kuwa ate bino ebiri waggulu. Mubamu kwaba abeegwanyiza kaadi omuli ba Council Nalukoola omuli ba Umaru Magala n'abalala babategeezezza kyolunaku lw'enkya ennaku z'omwezi nga ziri 6 mwezi gwa 2 mwaka gwa 2025 bonna beetaagibwa ku kitebe ekya National Unity Platform babeere nga ate babaveetinga okuba screeninga oba ekigambo ekirala kyonna ky'oyinza okukozesa ekikwanguyira okutegeera kwegamba bagenda bakuba mu torch balabe ddala ani agwanidde sawa yakuboogeza luzungu era oba olina gwe wawulidde oluzungu lweto olwekakasa mulabule nga bukyali. Ekibiina ekya National Unity Platform nga kiyita mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'okulonda mu kibiina ekyo akatali ka byabakama bateeseteese kye bayise vetting program nga bwe ngendo gikuyitiramu. Ekibiina kino nga kigenda mu maaso n'okwexercisinga n'okuteekawo enfuga ey'amateeka etali ya kivandula etali ya dictatorship oba okusibira mu bbwa nga bwe bagamba bye baagala okuteekateeka nga batuuse mu State House batandikiddewo bikola nga bakyali ate kibiina ekivuganya obuvuganya. Kakati wuliriza ekibiina kino kigamba tetugenda kugaba bugabi kaadi twagala tugenda okuwa omuntu kaadi yaffe ng'ekyamazima agwanidde emitendera gyonna ng'agiyise mawegakaawo walabye amawulire ng'abamu ku bantu bano abeegwanyiza ekifo kino bambi buli omu yasabiddwa okuleeta empapula ze okukakasiza ddala oba ddala wasoma oba ddala oli munnayuganda oba ddala oli mulonzi. Kakati ebyo bangi babiyise. Wetwogere olunaku olwaleero ekibiina ekya National Unity Platform kifulumiza vetting program era nga kiyise mu Electoral Management Committee akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokulonda akakulirwa omukyala amanyiddwa nga Mase Walukamba bamaze okuba nga bagifulumya nga bwe ŋŋenda okubeera nga nkikuyitirayitiramu ate oyongere okugenda mu maaso n'okubeera ng'ogitegeera olabe ddala ddi era ani era butya bw'anaayitawo abeere ng'aweebwa kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Era kano kandi baakabonero okulaga omuntu yenna yeegwanyiza kaadi y'ekibiina kino tebiyinza okuba nga si byangu. Kakati n'owuliriza ekigenda okubeera ku kitebe kya National Unity Platform enkya. The Electoral Management Committee EMC will conduct a vetting and a screening session tomorrow Thursday 6th 2025. Nti akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform olunaku olw'enkyanga ennaku z'omwezi 6 mwezi gwa 2025 bateeseteese kye bayita vetting program oba screening session for persons who expressed interest in carrying the party's flag in the Kawempe North Member of Parliament by-election and the Kazo Angola ward. Nti eri abo abeegwanyiza entebe y'okusikira Segirinya Muhammad akubwa MP Kawempe North n'eri abo abaagala entebe ey'okubeera chairperson oba ey'obwa kansala LC3 Kazo Angola ward by-election zombi zigenda kubeerayo ku lunaku lumu zijja kubanga 13 mwezi gwa 2025. Wuliriza, the prospective candidates shall be allowed to bring with them a maximum of 5 delegates. Nti bano bonna nkugambye bali 10 ngenda bakusomera buli omu n'enteekateeka gy'alina okugoberera. Buli omu bamusabye ajje ne ba delegates 5 okuva ku ttiimu ye. Kakati bawulirize program bw'eki bw'egenda okutambula era nga gye bayise schedule for prospective candidates for Member of Parliament Kawempe North Division.
nga bwe bagenda okujja baba vetting ulira buli omu bamuwadde essaawa ze eddakiika asatu buli omu alina okuba nga mwezi eddakiika mwayogerera oluzungu olw'ekika ekya waggulu n'okwekisesayizinga obukulembeze obw'ekika ekya waggulu okusobola okusinga ku banne abeere nga aweebwa kaadi. Wuliriza, Mr. Magala Umaru yasookedde ddala ku layini ku ssaawa 4 zennyini paka ku ssaawa 4 n'eddakiika 3 ajja kuba amaze okubuuzibwa ebibuuzo, bajja kuba amaze omukubamu tooki era bategere mu ddakiika ezo 3 ddala ono anaasobola. Jjukira nkugambye ku Lwokutaano waliyo debate, public debate, era tujja gikuwa wano ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Weekuumireko ojja kubanga obiraba live okuviira ddala ku kitebe ekya National Unity Platform. Kakati wuliriza, kugambye Umaru Magala ssaawa 4 paka 4:30. Mr. Mulumba Mathias bajja muvetinga ku ssaawa 4:30 paka ku ssaawa 5 olunaava mu Magala badde mu Mr. Mulumba Mathias. Then ku ssaawa 5 zennyini Mr. Nsereko Moses mwamulabye, omusajja alondera Rubaga kati ayagala Kyekawempe North. Mr. Nsereko Moses ku ssaawa 5 zennyini paka ssaawa 5 dakiika 3 abasinga obungi bamulabye nga comedian. Mr. Katika Frederick oyo naye yalabiddwa era mu category y'emu ku ssaawa 5 dakiika 3 paka ssaawa 6 gwennyini naye ajja kuba avetingibwa. Olunaava mu oyo badde ku Dr. Charles Rubagumya, ono naye abasinga obungi mbadde temumumanyi, yeegwanyiza kadi y'ekibiina ekya NUP asikire Segirinya Muhammad mu kifo ekya MP Kawempe North. Zijja kuba essaawa 6 zennyini paka ssaawa 6 n'eddakiika 3. Waliwo Engineer Senkungu Kenneth, ono naye ku ssaawa 6 n'eddakiika 3 paka ku ssaawa zijja kuba 7 gwennyini gwe bagenda okuba nga ate bavetinga, bagenda kuba babacunya kubakunya okubabuuza akana n'akataano ate mu luzungu. Kanso Luyimbazi Elias Nalukoola ku ssaawa 7 gwennyini paka ssaawa 7 n'eddakiika 3 bwe bagenda omuvetinga. Mr. Serunkuuma Salimu abangi bamumanyi nga mafu ku ssaawa 7 n'eddakiika 3 paka ssaawa 8 bwe bagenda omuvetinga. Mr. Luwemba Luswa Muhammadi, ono yali Alex Luswa Luwemba nga yasiramuse oluvannyuma lw'okumutegeeza timunnanga obadde mukwano gwa Segirinya ate abadde musiraamu. Ekyokubiri, constituency eno abazze bagikiikirira bonna babadde batera kuba basiraamu, naawe oyinza okwetaaga okuba omusiraamu. Mr. Luwemba Luswa Muhammadi Alex ku ssaawa 8 zennyini paka 8 n'eddakiika 3. Mr. Kulya Sawulo Ziwa ku ssaawa 8 n'eddakiika 3 paka ssaawa 9 gwennyini. Then ne tugenda kubagenda okwagala kaadi y'ekibiina kya NUP eno wansi ssebo nayo bagiyaayaanira. Bali babiri baagala kubeera bakansala, buli mwayagala kubeera kansala owakazo Angola. By election gye tugenda okuddamu. Mr. Yiga Musa Ngobya ku ssaawa zijja kuba 9 n'eddakiika 10 paka 9 n'eddakiika 3. Mr. Setuba Habiba ku ssaawa 9 n'eddakiika 3 paka ssaawa 9 n'eddakiika 5 nassaako omukono Mase Walukamba chairperson EMC oba kye tuyita election management committee ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati nno beerako olunaku lw'enkya ffe weetuli byonna ogenda kubanga obifuna ku mikutu gyaffe egiri origin egy'enjawulo gye tusinzirako okuba nga ate tukutuusaako, naye teweerabira ku lunaku olw'okutaano zijja kubanga 7 waliyo kye tuyita public debate. Kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform si yakulya buli, balina okugenda mu debate era ku mikutu egy'enjawulo egya Red Zone Media Group. Weekuumireko ogenda kubanga byonna obifuna. Tuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.